Ebirooto ebyo by'okwegatta waliwo eroota nga yeegatta ne taata we. Kitaawo obuwemu. Waliwo aloota nga yeegatta ne bwaliwo ebirooto by'obuwemu. Ekyo kiba kya buwemu. Anti mbikubuulira bulungi nnyo. Ne maama wo, omwana n'aloota nga yeegatta ne maama we. Eyo nampewo. Aba ayagala kutunula gye yava. Eyo neeba mpewo. Ezeewammwe ze zibikola. Abamu ne muloota ng'oyo wagambye nti ndoota abasajja ab'enjawulo. Omu n'aba ng'aloota omusajja ogwo yajja n'amukozesa n'agenda. Era nga tekitwala nnaku 2 oba 3 nga takikoze eki nga takifunye. Ebiseera ebisinga bantu mmwe waliwo abantu abaliko obutume oba obulonde mu kika. Tusoozaalibwa abaana 6 ffenna tetugenda kuweereza. Ne wabaawo alondebwa okutambuza ensonga. Era onogenda okwetegereza abantu abo abaloota ebintu ebyo abamulonde naye nga takimanyi, nga takeerangako ku makya ne yeebuuza nzaani butume bwange ki, biki bye nnina okutereeza, biki bye nnina okukola, biki bye sirina kukola. Kati abaliko obutume babonaabona nnyo n'ebirooto ebyo, kimunyigira ku buliri, kimukozesa, akozesa baganda be, akozesa bataata be. Obwo bwonna bubaka obukulaga revisinga empewo z'ewammwe. Okay, tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow in another edition with Bweza Media. Bweza Media lwe twali tuva wano bifunga tunabuuza ku bantu. Yes sir. Twagamba nti tugenda kujja mu birooto. Abantu baloota nnyo. Nze ebirooto byensinga okuloota nga nwana maliriza omuntu mukubye. Nze simanyi lwaki nwana nnyo mu birooto. Simanyi buzibu kiwe buva. Naye ng'engumi yo ngitambuza. Mu kirooto. Engumi nenkubira nno ddala engumi. Naye ngenda okuyimuka ndabe ku nnaku ze nabadde nazo nga sirinaako yadde ngaye. Naye nga anyway, leero tugenda kutambulira awo mu mpolampola mu birooto. Nina abantu abamu badde boogera ebirooto, naye ebirooto abantu bye basinga okuba nabyo oli weewulira abantu bamanyi kuinterpretinga birooto. Kyekisooka, kyakubiri abantu ebirooto bibatawanya. Abamu bazuukuka tebajjukira kye yaloose naye nga abamu bajjukira in bits, abamu abatajjukira, abamu ng'abijjukira. We tugenda okutandika, sooka obuuze ku bantu ate tulabe ekiddako. Okay, mbabuuzizaako nnyo abagoberezi mwebale kugoberera. Naye buli lw'ogoberera kituwa amaanyi okuddamu okuwa ekituufu oba okuwa ekiddako. Mwebale nnyo, mwebale ddala okugoberera channel eno n'okufaayo. Bizinensi muzireete kakati ensi yagaziwa buli wamu tulangira. So leeta wano bizinensi tusobole okuba nti ate osupportinga mu ngeri emu oba endala. Ate oyogedde ku ekyo nenjagala nsooke mbagambe nga lumu August, 1st August mwezi ogujja tubuzayo weeks tugenda kubeera ku Serena Hotel. Bagiyita Love Jubilation, Chosen Blood. Ndowooza ku Olwokusatu next week tugenda kubeera naye wano ku channel nga atunyumiza akana n'akataano. Life ye weebadde mu gundi bitambudde bitya. That's our 1st August. Then nga 16 August tugenda kubeera ku Nyungu ya Mawe Nyash Festival. N'abatalina bo bina tubakkiriza, please come olabe ku banno ogambe nti Katonda kye yakumma kye yawabali. Nga 16 Nyash Festival kira ku Nyungu ya Mawe gye tugenda okuba. Ranks Venom yategese. Then nga 22 still August tugenda kubeera ku Supremacy enankulabye ne DJ Shill bagise dance edition we tugenda okubeera tubeere Shilmatic Pro bagita Shilmatic Experience azenga azikola kati eryo ebigenda kubeera ku Supremacy dance edition. Abeekuumye abeekuumye nga bakola ki ngali soba muki mu badije bavaako nnyo. Kati be yatandika nabo wobabala shiru wala kawasigaddewo batono ekituufu okusigaza okuba mu straight line nti omusanga ne munyumya emboozi nga nto bale manyi ogamba wano tomuwaayiriza omusajja naye anyway woti wosazeewo okukyogera eri abantu abeekuumye mu kusigala nti akyalowooza kyalina okukola enkya. Kituufu. Anyway, so wetu tugenda okwejja ekijja okuba August erimu ebifulu bingi. Oli ajja kuŋŋamba ono nga tulimanyi ng'omuyimbi wo nga tannandaba. Ali mu business nange ndi mu business. Kituufu ekyo.
tanandaba kivula bakalago tojja kalaba kituufu anyway Kalalu bweza media tutandikirebwa soko tubulire nga tetunagenda kwanukula birooto byanjawulo tusoke tumanye omuntu mulamu ateekeddwa okuloota okuloota kya mugaso okuloota kibi. Kakati okusookera ddala ffeeno mu nsi ey'emyoyo oba mu buwangu oba mu ki oba mu culture obuffe ate tetubiyita birooto tubuyita bubaka. Obubaka waliwo ababufuna mu kuloota, waliwo ababufuna physically, waliwo abufuna nga mwana we yabumuwadde, waliwo abufuna nga maama we yabumugamba. So obubaka bujja olumu nga weebase ne bujja olumu ng'ozuukuse nga bwe tutudde wano n'ofuna obubaka okuva mu muntu n'agamba nti naye musajja gwe lwaki toddako ewammwe nga muli mu mboozi. Okitegeera nga agamba ng'asaaga oba najja kukomera okujjayo naye ennaku zino ebizibu nga bikususseeko. Maama wo gyali nti maama gyali ddako ewammwe olabe. Ontegeera ng'obubaka buli physical ne wabaawo nga buli lw'oloota ozzeeka kayumba akakadde naye nga n'akayumba ako mwakamenyawo dda. Ontegeera so ebirooto oba okuloota kwa mbuntu ate kitegeeza bakama abo oba emyoyo egikukuuma gikyali naawe buli woloota bw'oba oloota. Kitegeeza emyoyo egikukuuma oba amaanyi agatudde mu ggwe gali active. Baba bakyali naawe bali naawe kasoba ng'oloota. Kati omuntu aloota kyaloose naba nga tasobola kukijjukira completely era naye baba naye aba ne problem yaloota oyo aloota ne yeerabira. Bakama abe be baba n'ekizibu ye yennyini aba n'obuzibu. Bo bakama abe tebasobyako bo weebali leero n'enkya naye singa obasobya basobola okuwanga ebintu ng'obyerabira. Nze nina obasobya bo tebansobya. Kakati kiba kizibu omuzadde okugamba nti akusobezza yasinga okwagala obeere bulungi. Ontegeera nti gwe olwaleero mutabani wo takusinga kwagala yabeere bulungi kuba asobola okulwala noga akasenga nze ndwaddemu mwana wange kati ndaba otegedde gwe bw'olwala kiryokke naye akaanako bwe kasula nga kalwadde ate okosebwa nnyo. Ontegeera kitegeeza gwe oyagala nnyo abeere buki bulungi. Naye singa omugaa nti naye togenda ku mupiira ogwo oba muvaawo we muzannyiro ojja kugwa. Ate bwe bakuyita nti kagudde osooka kawa luyi nakugambye. Ontegedde nabagambye dda muve ku kintu kino n'okawaamu oluyi ne kamanya nti ada bw'aba ayogedde nti va wano. Kati kwe kuli empewo ezo abantu abeerabira ebirooto asooka najja nga bamugamba n'afuna obubaka nga bamugamba bagenda nga tabikola ne bakwesonyiwa bagaka kati ono katumwesonyiwa. Kati ate we batandika okuba nti bamuloosa n'alaba omusajja tamutegera kati ate mbyerabira olwazuukuse naye luli yalinga abijjukira nga takola bye bamugambye. Kakati ne batandika bimwerabiza kibanga akuwa nga toyagala kukwata n'amazza nga bwakuwa bw'abanga ajjawo bw'abanga ate nga olwoleeta engalo. Ontegedde so kakati okuloota nga weerabira baali bakuwadde ku bubaka n'ogaana obukola ne bakuwummuza. Ongambye omuntu omulamu ateekeddwa okuloota. Omuntu omulamu aloota kya buntu nnyo lwakuba tugoberera nnyo ebirooto ebikomyewo emirundi 3. Kasa kikomawo emirundi 3 omanyanga nti kati buno bubaka buli serious. Ne wabaawo omuntu asobola okuba nga ye ne waaba yeebase n'ojja ku ddirisa akumanya nti wooli ne waaba yeebase ne waaba mutulo n'ojja kati eyo enju nga bw'ogiraba n'ogisemberera agamba yaweebwawo bubaka direct n'akera ku makina abagamba ninga yawuliddeko gundi ng'aliwa era asobola okugamba nti nabadde ng'eyeebase nempulira omuntu emmanju ku nju yange agenda otuukayo ng'ebigere weebiri. Yaba yeeraguza aba taloota. Kakale ne kano kankatereeza okuva n'olwali kye bayita okweraguza kimanye bw'oti
kigambo kweraguza kiva mu kigambo omuntu yekka eyeraguza ye muntu yekka omugezi. Teri musiru yeraguza. Okweraguza kwe kuliwa. Lwaki ye ensundo wano? Kivudde ku ki? Muno nagamba nti olabika ekisaanyi kikuwukiza. Kisaanyi na bubi. Awo wonna muba mu kigambo ekiyitibwa okweraguza. Ekyo kitegeeza ge makulu gaakyo. Nga bw'onoosituka wano n'otuuka mu ddwaliro n'ogamba dokita omwana ono ate bw'aba yeebase aziyira. Bw'aziyira ne tukazuukusa ne tukakola bwekuli. Okwo ndaba kweta kweraguza. Okweraguza kigambo ekitegeeza okukebera kituufu ki ekitusumbuwa. Oba kukebera kituufu ki kye twandikoze. Kye kigambo ekiyitibwa okweraguza. Kati ekintu ekyo kitera sigaza bagezi bokka. Omuntu yekka omugezi yatuuka ewakaawe oba mu nju ye naye essaati yo saagirese. Essaati yo saagirese awo. Essuuka yange ani agisaze? Kati kankubuuze Kalalo. Olumanyo n'okweraguza byanjawulo. Byanjawulo. Soko obadde onyonyola kweraguza ogende ku lumanyo. Kati soko omaleyo okweraguza. Okweraguza ye muntu agamba essaawa yange eno ani agijja wano. Kyabagezi bokka omusiru teyeebuuza. Omugezi ka yakola ki? Yeyeebuuza. Kyova olaba abakyala bakikwatiramu nnyo abaami. Naawe ndoweeraguzalaguza nnyo. Kumba akuleetedde omudagala. Lino jjobyo lyompadde. Alinga doodo. Si doodo. Weeraguza. Banne weeraguza nawe musajja. Bale nina akasajja keeraguza. Twagize ejjobyo ne twongeramu awe timpa. Nenga gw'owulidde ky'olya si doodo. Weeraguza. Olwo kye bayita omugezi yeeraguza. Era omuntu yenna aliko amaanyi ge nga gakola bulungi gwe boogerako nti yeeraguza. Kubanga yeekengera buli kijja. Nagamba naye beyasono bulijjo nga tansanyukira bw'atyo. Ki ekiri wano? Kati omutima gwene gumugamba wano tonywawo kyakunywa. Wano kite. Agenda bbi abazisombera kumukumu. Abasajja bano n'atampa leero akoze ki? Kati mugenda olaba leero nga tonywa. Mwana nabadde mulwadde. Kati nze ate awo mpita mmanyi temundamukunda. Ontegedde kati kwe bayita keeraguza. Ate nze omanyi bwe ntuuka mu kifo nga bwe todamukunda. Ogenda olya nga ababaddewo abadde bakupulaningira olukwe bagamba sajja akagezi keeraguzalaguza nnyo. Omugezi yeeraguza. Nze obuzibu bwe nnina bwe ntuuka wantu ng'ekintu sikitegeera sibasiibula. Ontegedde. Kakati ffe bw'oba toliyo tugamba munaakatega mutya nga keeraguza. Ontegedde kubanga omuntu yeeraguza gwe bategekera enkwe n'azibuuka. Yeeraguza oyo. Era atunula bw'ati nagamba emmotoka eyo yaani eri awo yagundi n'eri yaani yagundi n'eri yaani. Gundi lwaki ali wano? Olaba ne gundi waali. Wano nandifunirawo buki? Obuzibu. Oyo omuntu yenna gw'owulira nga bamugamba nti yeeraguza kitegeeza amaanyi ge gali active. Ne bw'oteeka mu binyoobwa ng'omufumbidde enva ejjobyo alyetegereza. Kino ki kyendya? Omukyala ono ebbanga lyonna tankamulira butunda. Wiiki eno kiki obutunda nga bususse. Laavu eba erinnye. Laavu eno erinnya kuvaawa kwatandikira okubuuka. Omusiru alowooza bamwagala bwagazi. Naye omugezi omukazi ennaku zino yakyuka sibankamula ne katunda. Sibonaze ejjo ng'omukazi ankamulira kumbe. Omanyi nti buli kye tutegeka kiba n'ensonga. Mu bulamu mu bulamu. Osobola ogamba kaŋŋende ngule kino na kino na kino na kino nkitwale mukazi wange. Yes, kituufu. Olw'ensonga eno n'eno gye twabaddemu. So omukyala asooka ne yeebuuza tubadde n'omwami ono ebbanga teri kikolebwa. Ennaku zino kikyakweka. Agenda okunoonyereza ng'okweka namba 2. Wafuna omukyala omulala naye kati byonna omubikka laavu. Kati omukazi omugezi temukwata. Asigala obireeta n'atandika otteekayo eriiso. Naba nedda. Eneesusse waliwo ekitagatta. Oyo omukazi aba yeeraguza. Amaanyi ge gali active mu ye.
buli kimu kitambulira ku maanyi mu bulamu. Buli kintu kitambulira ku kweraguza. Okay. Omuntu akulidde singa Kyagulanyi agenda kujja wano. Bw'aba asimbula balina gwe bakwasa obuvunaanyizibwa bwa security ye. Ne bagamba leero tusimbula wano. Tugenda wa dayas. Naye ali head ku kye tuyita security yono yegwe. Akulidde senga yeeraguza n'agamba nga mutu batuuse. President n'atula mu ntebe. Akulidde security singa yeeraguzaamu akantu katono nga ne mbabulye tetuli safe kamalo simbula. Ebyo tubyogereraka walabye eki lwaki twavuddewo. Neye yeeraguza nti we tuli. So mu bigambo bino ebyokweraguza tube kubanga yes example jiretedde ku Kyagulanyi naye abakulembeze banjogera okulaba bagambye agenda kumulede kiika zino bwesimala n'abagamba afunye emergency agenze kumbe biki. So kitegeeza mu bulamu bw'ensi ndenya kuyita kwekengera. Bwe weekengera tosibaamu. Era omuntu eyeekengera ennyo gwe basibako okweraguza. Ate omuntu eyeekengera asobola okubuuza naye senga wange tuli mulumbe naye senga nga nfuddeko nnyo. Senga ono kiki? Ojo ndetera ku baana ojo okole bodi ninaye abansaba ne mubuuza gundi gwe tozaala onfuna. Kubanga olina amaanyi agakugamba ati no tokikola. Sengaawo abaana talina bakusaba guyina omusaba obatwaleyo kituufu. Akufoosinga ku baana okategedde gumamu bwe kiri jambo tibawenga nyagadde. Kubanga okimanyi nti waliwo ebbanja lyolina noga naye abaana bange sibatwalangako wa brother wange gundi ng'ebbanja liri mwani mugwe noga kamba twaleyo ku Sunday no tubeereyoko ebbanja liri muki. Kubanga bakulaze nti oyo mutuufu mutwalira abantu bo. Ono abakubanja muveeko ayina kyanoonya kiki. Olaba owulya nti oludde nga kiwulu mu mutima kikulumiriza. Okera ku machanze nondetera abaana muga bagene ne bweza bagira bazanya kiva muggwe. Olina kubira esimu bana nga ndudde okulaba kojja ddyo okunda. Nenga tegoyine ebbanja ly'omuntu noga gule ndudde omulabo baliridda wabambi njagenda yewe. Kakati okweraguza kwa bagezi. Omusiru teyeeraguza. Okay. Era n'ogenda okiraba nti be bazze bayita abeeraguze mu industry ya music mu busuubuzi mu bubaka bwa parliament be bali ku toopu kuba bo beebuusa mangu. Tepapa pirasa nibaza mukyere. Tapapa. Tapapa omuntu eyeeraguza buli omu talyawo. Buli wamu takyamawo. Omuntu eyeeraguza buli wamu talyawo tanywawo takyalawo alondamu. Tulina wa manager omu gye twali awo ku habwe nayogera tolugudo bajja kutegeera. Ne tubeerako abayimbi 3 ne bajja. Anga buli muntu avulubana. Kati omuyimbi omu wa gospel ne bamuwa emmere. Kyokka nga tuvudde eri akabenja. Nagamba oba mubi naga ndi mukufu. Nagamba ekiki okategedde oli mukufu ngenda okulaba n'omulala bali bakaddiŋŋana ne bamunagaga mu mulenzi nze nalidde bagiwa oyo boyi wange yaba abantu 3 ne bagoba emmere nali wakuna embagamba nange sijja kulya kati ne baluyita olugezigezi okwematira naye nga buli muntu bw'otuukanga mu kifo kyonna n'owulirawo akantu akakugamba nti wano wootuuse yadde pate tokwata ku nkoko tolya emmere tonywa amazzi tokola ki tobikola tofunanga kirowoozo kyakubiri bireke kyantuukakokko kati ensobi ndowooza gye nakola we banneegayirira nako ate nali nsimbudde n'okusimbula ne baŋŋamba nedda tugendanga wakiri twala kano nalyako bwe kati era bwe natuuka mu kkubo nagamba omutima gubadde guŋŋaanya okulya lwaki ndi anyway ne sakitwala nga kikulu naye kakati ate bw'oŋŋambye bw'oti
bw'ofunanga ekirowoozo ekyokubiri ku kintu ky'ogenda okukola kyesonyiwe. Obadde okimanyi nti mulimu eddiini ng'abakulembeze baazo kizibu kulyawo, ng'abakulembeze sijja zoogera kale abali ku toopu najja n'abawa okusabisa oba emmisa oba okubalombera dduwa n'amaliriza n'atambula n'agenda naye nga taliddewo naye nga buli kimu weekiri era mwamutegekedde kiki anti kye bayita okweraguza tajja kikola kubanga abakwagala ekifo ky'olimu tuli bangi, abakulwanyisa tuli bangi. Lwaki pulezidenti yandibadde ne mukyala we ayina amaka ge aye ne bagamba nti oyo yafumbira pulezidenti? Ontegedde pulezidenti ne mukyala we twandirowooza nti yafumba emmere yonna newaba alagawa naye bakwawulira nti oyo gwolaba ye mufumbi waba si yafumbye talya. Oli ng'alina abafumbi 10 naye nga yalondamu oyo yafumba ogwo yafumba eya pulezidenti. Otegedde so kwe bayita okweraguza kati ako okuva n'olwalero mukategeere nti teri musiru yeeraguza. Omugezi yatuula wansi n'agamba famire yaffe baatuzaala abaana 6. Lwaki omugagga muffe avuga kagaali? Ontegeera tuli 6 naye lwaki omugagga muffe avuga kagaali? Nze amuddirira nkuba bulooka kyokka nazo si zange bankubisa buki? Tuyina okukolawo ekiyinza okukyusa obulamu bwaffe. Ekyo kibadde kweraguza. Olumanyo kakati kye tuyita olumanyo nakyo kiva eri maanyigo mu mpewo zo. Buli kimu kinaaba ku maanyi. Anti okuva n'olwaliro njagala okimanye atudde ku channel alaba tewali kiramu kirabirira kifu. Tekiriyo. Ate nga mutugamba empewo bwe ziba zaaba baafa. Anti ekifu kye kiyamba ekiramu. Teri kiramu kiramulira kifu. Tewali kiyamba kifu. Ate ekifu kye kiyamba ekiramu. Kubanga ente eri omuddo guno nga guli fresh gumala kufa okufuuka manure ekituufu ne gugimusa ki singa tewali bifa singa tewali biramu. Ontegedde kitegeeza ebifu biyamba nnyo ebiramu okugenda mu maaso. Ewabadde ekiraalo ky'ente bwe tuteekawo olusuku ludda amatooke buli omu agatya nagamba naye kumbe muli kubbiwa nte mulya. Ontegedde naye ng'omuddo ogwo gwali fresh ne bagulya. Okimanyi tino amafuta gonna abantu ge bali okusima zaali creatures ezafedda. Kati okitegedde bulungi nti ebifu bino byamaanyi nnyo mu kubeerawo kwaffe. Kakati lwe bayita olumanyo osobola odutandika odduwa abaana nga balamu balugaba olumanyo n'omuddo gyeguli balita olumanyo. Oludde onaguulirako gyeguli abaana abato osobola bw'oba oyagala lwe bawaba muzibe olumanyo muzibe amaaso bwe gaziba batandika omufumbira n'okulya balugaya n'oddugaya ng'omuddo era muzibe asobola okugamba nti oyo atambula alayika gundi asaatuuka ontegeera naye nga talaba bali olumanyo n'asobola okumanya. Naye waliwo olumanyo lwe tuyita olw'omumpewo nga nawe tomanyi gye luva ng'osobola okutuuka n'ogamba ani abadde wano nga tewali kawoowo tewali omukyala nga tewali muntu abadde wano naye nga gw'owulira enjwe ne baddemu omuntu. Kati omukazi nadde balinagamba naye akasajja kalogo kalina olumanyo omanyi nti omusajja abadde yakafuluma ne katuuka ne kambuuza abaddewo naye nga taleseemu ngatto taleseemu saati. Ontegeera olumanyo ye muzaddewo naga nno ggwe ebyotandise okukola ng'olina omuze omubi gw'okola ewaka okimanyi bulungi guli siudi teri agukola gye naye taata onaga naye ggwe lwaki olina ekintu ky'okola n'otya kubanga ye akuwulirako obubaka obumugamba mutabani w'oyo kati atandise okunywa enjaga oba akuba matatu naye nga naye kyakuwoningira takimanyi.
gwene mzejo tanso okukola simiru okitegedde tannagyekakasa naye ng'omuntu naye awulira firwe mugamba omwana oyo mulalu kati ayina byakola akalenzi kooli nako kagenda kufunisa oluto kadduke ontegedde wayita emyezi 3 nga kafubutuse kati waliwo abantu ng'oli lyanteggwako waliwo abantu bwe batyo nga gamba nti gwe eyo gyogendo jafuna accident nekuba nekumenya amagulu inakira ku makya nagandi mubadde mulagabwa so olumanyo n'okweraguza ekibi byawula kalinga kawuzi ekibyawula olumu omuntu alina ennyo olumanyo ate asobola okujja wano n'alya n'emmere omuntu w'olumanyo amanya kyozzaako okay so kyesi ekiriwo essaawa so omuntu eyeraguza atera nnyo okweraguliza ku kiriwo naye olumanya asobola oku future n'agipredictinga olumanyo omanya ebijja oli omugana naye gwe mu bbanga bwe ojja gwa ku kizibu then owokweraguza waawo yalaba engatto n'agamba engatto zino ani abadde azambadde gundi temuzirinnyamu ekigere alaka alina byatuleetedde yaba yeeraguza oyo yaya kukyalaba kwafunira obubaka ow'olumanyo yagamba engatto ezo tuzambala gy'olaga atogenda ow'olumanyo agamba ogenda wanti ngenda mu katale gwe naga togenda togenda mu katale ojja kugula enkya n'oganze kaŋŋende sente ne bazikuberako wali matatu oba n'ozisuula naga nagambe togenda leero nakkuba empoole ontegedde kati ye ow'olumanyo amanya ky'onozzaako era omuntu w'olumanyo asobola batunuulira ne bagamba ababbi bano 6 abo nno basoma nnyo waliwo ofiisi eri ku poliisi enkulu ddala ofiisi ezo nga toyogereramu babatuusawo ababbi aba ye takubuuza na kigambo n'eki n'abatunuulira yoyo n'akupointinga naga naye n'abatunuulira bali n'awandiika gwani nze guni n'awandiika ripooti gyakkozeeko bagyesigama nnyo mu intelligence ne bakufolowing bakwesigamako nnyo n'abantu abo bana naye omuntu ono simutegedde era munnaye ogenda olaba nga tasonze mufu asonze mutuufu nze namukwano gwange balina bye bakumpanya nga kituufu yakumpanya babakwata 6 papa boss bwe tumala janguye babakwata 6 nga babbye nno ssente kati gayinajja n'abatunuulira bwati n'alondako bameka 2 bannange be yalonda nga bebbo nga bano bo babagaseeko buki nga n'oli eyabba ssente akimanyi ono dasi teyaliko n'oli teyaliko ffe twaliko bameka 2 n'abatunuulira n'ababuuza gwani amannya go nze gundi n'ayogera naye n'awandiika ye amanya n'agenda era bali we bajja nga baga nti gwe naawe muddeeka mwababiri musigale wano okitegeera kati twali tunyumya naye n'aŋŋamba kyoyogera kituufu kyantuukako omusajja yampoyitinga nga kituufu nabba ontegedde kati ye w'olumanyo era mu intelligence bwe baba nga barecruitinga mu magye poliisi mu nsi yonna wano mu Kasengejja mu kusunsula mu training beetegereza nnyo abantu abo bagenda nga era bakupointinze kubanga ye asobola predictinga ekinaddako ye w'olumanyo olwo nno luba luzaale nga luli mu ye ng'amaanyi ge gategeera nnyo ekintu ekyo so waliyo lwe balya katatolo olwo lukuyamba kuki kale luno lwe balya ababbi abayize obubbi abakoze ki ababbi balulya eyo abatazaalibwa nga babbi mwe waliwo azaalibwa nga mubbi waliwo ayiga obubbi gwe bazaala nga mubbi obubbi gubabuze mpozi n'emize basobola okuzaala nagwo waliwo omuntu gwe bazaala nakigamba ne luli omuntu gwe bazaala nga mubbi afa ssasi kumutematema kumuziika bipiira ayize obubbi abuwummula kati be abalyalya ebyo era miti gye batera obbawa bw'aba alize mu basawo b'ekinnansi beesiba nnyo ku lumanyo lumuyambe ki anti bw'ayingira enjuuyo atunula ewali ssente nga tewamugambyewo
ayimirira bw'atiranga naye wallahi sente ndo ate tuzikwesobola ne gayi yazze yatuukidde waliwo kati aba yali alulye abalulya ne wabawo yaluzaalibwamu musobola okujja mu kkuba abantu bana naye nga ffenna ababbi batuteeze ne tuva engulu banne gwapoyitinga nga yalina ssente naga amukwata oyo si mukwate ne muyitawo kati olina gamba abavubuka b'ogamba nange nabayiseeko naye ng'agamba nti yabayiseeko yabadde alina siringi ebiye mu nsawo nga gwe tebaakoze naye puroguramu nti olina miliyoni mmeka oli ow'olumanyo n'agamba olaba oyo falajja oyo ali mu bulaaka tumufate bagenda okufata nga ssente oziina ng'ayise ku balala basatu naye kakati oyo abanno yazaalibwa tipiko n'olumanyo nga luli munye naye nga ye lwa bubbi era yoyo mu ghetto gye bategekera emirimu gy'obubbi lumanyo kyuzinga omuze gutya ogambye mbuno oyo yazaalibwa n'olumanyo naye nga ye lulwe lwa bubbi nga luli mu bubbi ne wabawo yazaalibwa ng'olulwe lwakwata babbi nga ye layini ya mu ghetto gye bategekera oba mu mayumba gye bategekera obubbi okimanyi nti wali abagamba nti temugenda bajja batta naaba bannaye era omuwasima tukagamba sono gundi yatugambye leero nze empulira tetulumba street limu akabasa kati abawalaze empaka ogenda nti Fred teyakomyeyo bamukubidde nateete era ng'oyo waabaga nti bannaye temusitula tebagenda agambye atya era ku gurupu z'ababbi kubaako omuntu oyo nga wonna mu layini abagamba waliwo n'abagamba nti bane bino tubitutte naye guwunye tulina okuwunya tulya nga bajja tukwata era ne babasika n'agenda mu upper prison era mukomera akimanyi nze nakiwulirirawo twali twakakitwala kuba ayina ekimugamba nti nno mukitutte naye bagenda bakola ki obubbi waliwo omubbi omuzaale nga yazaalibwa obuweereza bwe bwakunyakula bintu otegeera so kakati n'obubbi babusikira obubbi babusikira era ekika ky'ababbi gyekiri ng'eyo famire y'ababbi nga n'ensi yonna egimanyi nti bakojja abo be bantu omwana nga omusse wamuzaala mu bagundi kati ku myaka 4, 5, 6 n'akulagako keekana ke baleeta weewuunya oti omwana ow'emyaka 11 ne bamukasuka n'agwa muno n'aggula enju zonna bo ne bayingira naye nga ali myaka 11 kitegeeza tayize buyizige mubbi wa ddala tusubira mwana naliko ku kooti awo tulina gwe twali tugenza okuwole bakuyita batya okujjayo okweyimirira kati be basooka okusimba mu maaso ga gundi baana myaka kwaliko we 14, 16 oba ne 17 nga baba bakozesa biso naye nga ababiri baali ba Luganda ngamba biso naye nga myaka 10 tewali aweza 2 ontegedde kati ye yazaalibwa ng'ate abamu bulaaza ono muganda ono mukulu w'ono layini yaabwe yonna balukuritingayo mukwano gwabwe kati ojja kwekanga oyo mukwano gwabwe basobola batwala eruziya ye n'abitya n'abiwumula bali ne basigala ku maini kuba kiri mu musaayi otegedde muganda wange so tudde ku birooto tubale tuyiseeyo buyisi kuba mbadde neebuuza ebigambo bino ebyawula okuva n'olumanyo n'okweraguza nga tukyali mu nsi y'ebirooto abantu buli bwaloota nga tunagenda mu kuinterpretinga birooto tukyali wano omuntu bw'aloota ekirooto ng'akyerabira oba ebirooto ng'abyerabira ateekeddwa kukola atya ekyakyalina sooka okukola omuntu eyeerabira nga yali aloota ng'abijjukira kati abyerabira ye nga bwewazuuka gamba nabyerabidde naye sijjukira bye naloose kati kiyinza okusooka okumwanguyizaako nga onola nti tulina panado neeno mu nsi y'emyoyo waliyo panado
Panado n'omirako panado painkiller kati genda okwate gula amatu g'emmwanyi 2 okwate emmwanyi 2 oziteeke ku lugiro ng'omaze oddugala ogenda kwebaka oziteeka munda wabweru eno gy'oggalirayo munda teekawo emmwanyi 2 munda oddire wansi w'ekitanda kyo oteeke emmwanyi meka 2 emmwanyi 2 zezizike ogenda nti njagala kumanya etumberamu emmwanyi meka oba 6 oba 8 zonoosangamu bwensanga teziwera kuba ndabanga ezo zongambye 6 anti emmwanyi 6 tulimu yinza mu emmwanyi 4 nedda libayamu emmwanyi 4 gematwameka ga 10 kwate emmwanyi 2 ziteekawo ku lugiro suula wansi w'ekitanda endala ziteeke mupiira weebaka ogenda nti njagala kumanya nakutegeera kiki kano katta mukago obosa omukago ne bakamaabo ogenda nti kano katta mukago njagala kumanya nakutegeera ensobi eririddawa lwaki sijjukira bubaka bwe mumpa osobola okuddamu n'obufuna ako katta mukago naye lw'obitaddeyo ekintu ky'okwegatta okirekamu teweegatta ku olwo ekintu kino okwegatta kirabika si kirungi nnyo ng'okola ebintu bingi agenda osamba omupiira bamugamba owaayo kwegatta kulekeemu agenda okuba ebikonde bamugamba owaayo kwegatta kulekeemu ng'omwezi mulamba ng'ogenda okuba ebikonde any sport gy'oba ogenda okukola ng'oyagala ogikola obulungi bakugamba ogwo omwezi kwegatta kola ki kuw'omulemu okwegatta kuno kulimu ebisiraani bingi tekulina bisiraani naye ebiseera ebisinga kujjawo focus kati wano mu kirooto lwaki ogaana omuntu okwegatta anti kati kyenkugamba nti ffe bwe tuba tukola ekintu kino oli bulungi bwe tuba tukola ekintu kino ekyokwegatta empewo zaffe oba lubaaliwo n'owange bwe tutuuka nga gwe bw'oba ogenda okwegatta ne mukazi wo amaanyi go gasooka ne gakuleka mu kisaawe ekyo amaanyi go gasooka ne gakuleka mu kisaawe ekyo go ne gadda ebbali kuba waliwo obutonzi bw'okikola obulungi bye birowoozo by'owulira nga bakubira mu ngalo kati kyekyo osooka omaliriza emirimu gyo nzinga amaanyi gankubira nnyo mu ngalo simanyi nga ngamba taata otabudde ekyuma lwaki nti igwe mu maanyi agakutambulirako mulimu agataatawo bw'aba yafa mulimu agabataatawo mulimu agabandi kati ono gw'oli naye mukamwana gasooka ne gagamba owaayi abazzukulu kabeetale era bwe tugambira nti bw'oba olina ensonga z'obuwangwa bibbo biki weebiri teweegattirawo era ogenda okulaba nti embuga badde baga nti wa musawo muganda wali wa musawo muganda ogenda osanga amasabo n'enkuba egakubye gagenda kugwa embuga nanyini kigwa yakiweebuula ng'akiririddemu emmwanyi tebeegattiramu kiggwa empewo zitambula ne zigamba waayi katukulekere loogiyo ogenda omumaliriza nga loogi ekutuze ng'ekwegezezaamu okutta kyolya nti omusawo gundi yali musawo tulabyeko ababikoze bali kigo bali luzira baasibwa tosobola bikola n'otasibwa egundi bamusiba tosobola nkugamba okubanya empewo za ttabbu nnyo anti lubowa wakukimirawo lubowa yakolaki yowa empingu lubowa wakukimirawo n'akutwala gy'olina obeera n'akujja wano mu bantu so kalalo ogambye okwata emmwanyi 6 manyi bayita coffee beans mu luzungu 2 wali waliwo agenda okuŋŋamba nti nze ndi London ndi bweru sina wakugula babitumyanga wano amaduuka gye gali nze ŋŋondeza abantu noneera obuyinja 6 obuyinja buno ng'otambula ku kkubo londa obuyinja 6 era nabwo bukolenga emmwanyi 2 ku mulyango 2 ku mulyango 2 wansi w'ekitanda 2 ku piro ogenda nti njagala kumanya nakutegeera weebake buzibu ki obwatuukawo lwaki sijjukira bubaka bwe mumpa bakama bange
bino bikuyambako kujjukira birooto gw'abadde azuukuka ng'obyerabidde. Kati basokomeza ne baya wakola ABCD genda okola kino na kino. Tutereeze. N'otereeramu awo. Okay. Eso. Kati tugende mu nsi y'oko. Gwe nga gwe. Birooto ki abantu bye basinga okugamba? Ebiri common. Nti nze mbuyita bubaka kale. Kale bubaka ki? Obaka obusookera ddala abantu baloota nnyo nga baddayo ku ssomero, baloota nnyo nga badda ewaabwe mu kyalo, baloota nnyo nga balwana. Abantu baloota nnyo nga beegatta. Kati olina kiri ky'osoose. Waliwo eyaŋŋambye aloota ngazzeeyo gye baasookera ddala okubeera mu kayumba ke baalimu. Aloota nnyo ng'ayimiridde ku ttooyi enkadde eyawaka nga abantu bayingira ne beekola bye bakoze ne bafuluma ne bagenda biki naye gye baasooka okubeera aloota ng'azzeeyo. Awantu w'abaaloota wabanga yabeerayo mu myaka kuva ku 8, 13 n'akulira nayo kulota munana ewakadde eyo akayumba kaali kakadde nga tubeere wajjajja naye olwendo takikomawo kitegeeza kuddayo we revising mu bulamu bwo ddayo weetereeze ogoberere empewo zo ze zikuloosa emabega eyo nti eno wabula gy'oli wabula ddayo weetereeze weegoberere. Kekali ke twagambye nti yeeraguza ye mugezi yekka. Agamba ne bannaaye ffe tuli baakika kyaki tikyankima. Jjajjaffe yaani ye Lukwago yali abeera wa Mitiyana. Wajjajja Mitiyana essaawa zino waliyo ki? Omutaka n'otuuka nga namutaka ku kyalo n'agamba nti mmwe jjajjammwe yabeeranga awo essabo lye lyali awo jjajjammwe yalina essabo wano teryali limu ng'alina n'eddala wali naye ng'ate gwe wakola tewalirabako tewabimanya nako naye ng'akuwa information ye bwe tuyita obubaka buli bwa kirooto obukugamba ddayo kowa weka gye wali kati buno buzze physical. Lwaki nkugambye nti omuntu asooka okuloota n'addamu ne yeerabira oyo gobawa ekirooto ekyo ekya katooyi n'ennyumba enkadde bumugamba vugako ku mmotoka linnya ku transport oddeko ewantu awo olabe oli ajja kugamba nti wendoota baatundawo. Omuntu nkigereza ku bazungu okimanyi nti omuzungu basobola okutunda amaka ga kitaabwe n'avuga n'aleeta abaana be n'abagamba awo wetwakulira omanyi lwaki abakomyawo wali we wali amaanyi gammwe wadde baatundawo n'aleeta abaana be 2 n'abagamba olaba eyenju yali ya jjajjammwe wetwakulira. Nalaba n'omukulu juzi we yazaalira abaana be abaasooka yagenda n'alambulawo n'abagamba nasulanga omwo ontegedde talambulawo bulambuzi yayingira n'ababuuza nakulaba naffe birona twabiteekangaawo vidiyo nagiraba onfunye buba bubaka obumuleeteddwa ddayo kima amaanyi go wagakola ki kakati ono agamba nze bwe nadda eri okimanyi dayisi waliwo abantu abasoomuyibwa najja mu basawo b'ekinnansi ne bamulya emiliyoni eziwera ameka ng'ekimusibye kulinnya transport wa mitwalo egi kulinnya bulinnya ku ttaka erya jjajjaawe asumulukuke. Lwaki bakuloosa ewammwe gye wasomera gye wakulira mu kyalo osobola okuba nga wakalandinga bwoti n'osanga akasajja nga keetisse ne muwogo n'okayisa ng'ogenda bw'otuuka ne kadda ne kagamba oyo omwana ng'afaananye mutabani wa gundi kati jjajjawo namba nti yeye taatawo asobola okuba nga yakulira ewa jjajjaawo ng'abasajja abo tewabalabako naye ng'ekifaananyi bo bakisse akisisse n'ojja nagamba mwana gwe jjangu ombuuzeeko omanyi ndizi nabeeranga ne taatawo muzeeyi munne kakati no kitammwe emyaka egyo waliwo ebintu ebyamulinnyanga n'ayogera kitammwe yaliko empewo akwa information ya myaka gya 7 gy'otaawulirako
wabulanga ekikutambuze ekirooto kino lwaki kibadde nga kijja infeeyo omusajja mudde ebbali akuwe aga nti nekiyita mufuna ssente omusawo wuuyo omusawo wali waggulu we twamutwalanga yajjanga eno nze nangulira omwenge ne muwerekera jjajja gundi yamukolangako nga n'omusawo oyo mulamu lwaki obubaka buno badde bujja gy'oli information eyo gifune by'obadde okaaba nga bw'onootuuka ew'omusawo lino mwanze mutabani wa gundi ajja kukuwa eddagala lyawanga kitaawo tereere nga kyekikubonyaabonya. Okay. Ekirooto ekirala nakyo era okyogeddeko mu biro tebasinga okukola ki okwogera okuloota nga weegatta wabula ekyono tekikoma ku kuloota nga yeegatta mbu ne waaba yasuze n'omusajja mu kitanda era nga tebeegase na musajja oba nga abeegase era paka amaliriza aloosera nga yeegatta oba alireka aloota yeegatta oba alina omusajja mu buliri aloota nga yeegatta ne waaba amaze okwegatta era akiroota nga yeegatta ate si kukiroota n'awulira ddala kituufu nga bakola ki yeegatta. Kakati ebirooto ebyo by'okwegatta waliwo yeeroota nga yeegatta ne taata we kitaawo obwomu waliwo aloota nga yeegatta ne waliwo ebirooto by'obuwemu ekyo kiba kya buwemu anti mbikubuulira bulungi nnyo ne maama wo omwana n'aloota nga yeegatta ne maama we eyo nampewo abayagala kutunula gye yava eyo neba mpewo ezeewammwe ze zibikola abamu ne muloota ng'oyo wagambye nti ndoota abasajja ab'enjawulo omu n'aba ng'aloota omusajja ogwo yajja n'amukozesa n'agenda era nga tekitwala ennaku 2 oba 3 nga takikoze eki nga takifunye. Ebiseera ebisinga bantu mmwe waliwo abantu abaliko obutume oba obulonde mu kika tusoozaalibwa abaana 6 ffenna tetugenda kuweereza ne wabaawo alondebwa okutambuza ensonga era onogenda okwetegereza abantu abo abaloota ebintu ebyo abamulonde naye nga takimanyi nga takeerangako ku makya neyeebuuza nzaani butume bwange ki biki bye nnina otereeza biki bye nnina okukola biki bye sirina kukola. Kati abaliko obutume babonaabona nnyo n'ebirooto ebyo kimunyigira ku buliri kimukozesa akozesa baganda be akozesa bataata be obwo bwonna bubaka obukulaga revisinga empewo z'ewammwe oba lubaale w'ewammwe era bw'onoba tonnamu revisinga problem. Obuloota nga weegattagatta ebitakwatagana ne wabaawo abalina kye baabasindikira omuntu asobola okusindika ekintu ekikozesa osobola okwawukana n'omuwala oba n'omulenzi oba mukyala n'anobewa omusajja n'amusindikira ekintu ekimukozesa abalala n'abeera ng'omuzimu gwa bba oba omusajja gwe yagayagalako bwe yafa teyakola mikolo girina kukolebwa negusigala nga gujja. Bbawo bwafa oba omukyala bwafa tulina emikolo gye tukola omuzimu ogwo obutakuddira. Kati abamu munnanga oluzungu lungi naye nno tugukola tonnatema yadde omulanga era omuntu azze okubikira omuntu nti mukyala we afudde oba omwami we afudde atera kujja nga mukyala mukulumu ebiseera ebisinga n'amukwata ku mukono n'amugamba kino kiriwa ne kino ne kino nga tannamubuulira waliwo ekiteebereka amubuuza nti kino kiriwa ne kino ne kino ne kino sooka okole bwoti ne bwoti ne bwoti osooka okaabe kuba tolina kukaaba nga tonnakola mikolo egyo. Abasinga tebagikoze nekijja nga kibasumbuwa be basajja boosanga olumu emyaka tegiyita nga mu maka tegaliimu mukazi ng'omuzimu gw'omukazi gudda ne gukonkona omuzimu gw'omukazi gubeebaka wakati ate olumu bagamba bambi mukazi we yamuluma nnyo n'amaka yalema okugateekamu omukazi yalema okukola omukolo. Okimanyi nti waliwo abasajja nga bwe yeebaka bw'ati ne mukazi we gw'awasizza ate ono ajja ne yeebaka wano ne bateegatta. Kakati ogenda okukyuka okwate mukazi wo ng'ate olaba maama Irene nga gwe obase naye
bweka ngoddamu amaanyi ageegatta n'oli kati bajja ne beebaka wakati waabwe. Ebyo biri nnyo mu maka g'abantu. Amaliriza abakazi batemye bagenze n'asigala mu nju atyo n'alizooti nga wali aba n'ekyebiri n'atemesa n'addeeka. Kaakati waliwo ekirala olwo kyambuza yangambye aloota ng'enkuba etonya baanule aloota nga baanula engoye naye nga bayanula nabo tabalaba. Wabula enkuba bw'etandikwata okutonnya nga era mu kiro tebali mu kwanula agenda okulaba ng'ali mu kwanula byennyanja ezibadde engoye nga byennyanja fish. Ojja mubuuza alabika aliko mukasa ow'ennyanja. Mukasa musambwa alabika aliko mukasa w'ennyanja gw'alina okusooka okukebera kaalabe emikolo gye bw'alina ogikola. Oguba musambwa? Mukasa w'ennyanja yatukuumira ennyanja. Kati aba akima kiku mu kyoto ky'omuntu? Eka gy'ali teri musambwa gujja kukutomera ng'eka teguliyo tebaagusamira. Ffe tuli wano olwaleero bajjajjaffe baasamira mu 42 oba mu 10 mu 10 mu mmeka baabikola dda gyebiri. Era bino bye twebuzaabuza mbu waffe tetulina kye tulabayo bya bwereere gyebiri era baabikola. Wabula tuyina omulembe ogwatta omulembe. Tuyina generation buli olaba omuntu aweza emyaka 60 40 abo be basajja abaaviirako ensi eno gwa mu kateebe. Bajjajjaffe balina amadiini gaabwe era nga we bali nago n'ebyabwe tebaabisuula. Naye abantu abaweza emyaka 70 kati oba mukyala senga wammwe oba taata wammwe ye musajja yatukotoggera bwe tuba ku kika be baatukotoggera n'olwaleero. Beefuula bannaddiini ennyo, abamu baafuuka baki ne batta buli kyaliwaawo. Obujjajja ne babutunda. Okimanyi nti waliyo abaana nga ne bwe baziikibwa tebamanyiiwo nga bakitaabwe abo baatunda enju n'eyajjajjaabwe ne bagitunda. Byonna ne bisaanawo. Kati abazzukulu be bayiyawe bazza ekijja ekipya naye nga bakugamba balina square mayiro. Kati nze gambe buli olaba omuntu ali mu myaka 60 70 80 baatutemerako nnyo ettaka. Kuba dayasika nkubuulire okimanyi nti mu nsi yonna olubugo lwali lukolerwa Buganda wokka. Tewaaliwo balina magezi gakola lubugo oddukomaga. Omutegeera lwali lukolebwa mu Buganda yokka. Bajjajjaffe balina amagezi agakola oluki olubugo matesa tulugende mu lwansonga ndukubuulyako kale kuba tujja kumanya obuvo n'obuddo emizizo by'olubugo. Kakati bwe kibanga emyaka giyiseewo nga bimeka tetwapugradinganga wadde n'oddulowoozaako. Madeko ku zi fashion shows nga abaana balukozeemu. Actually one of the best dresses mu kubana laba ne European Council ng'eno omukazi bamuyita Endo bamuwa ebitiibwa lwaku kwelevetinga lubugo olwo. Yakola gown mu lubugo era eri mu museum Bungereza. Waliwo n'abagyambala mu kkomo mukyala Munnayuganda ne basanyuka nnyo okulaba gawuni ya lubugo. Ate juzi wano baamuwa gundi. Okimanyi nti omuntu atya ssaati eno? Tagitya. Naye tamanyi mweva. Awoza ppamba. Ne bwakulaba nga gw'otudde wali n'ogenda ku mutuba n'oggyako olubugo bw'omugamba odutuula kadduka. Alutya. Kati tuzimbeyo wano hoteri nga ssuuka zaazo mbugo olabe abanakyamawo kujja. Oyagala batta oli musezi. So nzera British Council ge appreciating omukazi last year Endo ne gundi ani Serena nayo ne mu appreciating olubugo luva mu mutiki mutuba yasimba omutuba ku gundi ku Serena eno mu gardens wansi. Era nali nako actually na covering another story nga ba appreciating ebintu byakoze ne bamuwa n'edduuka ku Serena. Kati nkugamba ebigambo bino nti faaba bakitaffe bajjajjaffe baatukolera nnyo
era batereeza nnyo. Osanga famire nga mimwanyi waliwo pijoti 2 jjajjabwe ze yavuganga nga ne ku kyalo bamuyita Benz. Yavuganga Benz jjajjabwe. Naye nga abazzukulu obagamba nti bannange munoonye emitwalo 10 Soweto afudde. Ekibiina kya munno mu kabi kye kirina omujja mu ddwaliro. Tebalina yadde 10. Naye nga jjajjabwe yali mugagga. Ngera bagamba nti jjajja mu yali nnyini kyalo kino. Mwali mukomeeri luli olusozi lwolengera lwali lwammwe. Lwaki bakitaffe baatutemerako ettaka. Yes. Eno ye generation eri wakati awe eyatutta. Omwana n'azuukuka buzuukusi. Abazadde ebisajja weebiri n'okyewuunya n'abakyala munansonyiwa. Omwana najja n'amugamba naye taata twakire tufumbirwa. Taata buli afumbirwa yanoba. Ntebaagala. Taata n'amugamba nze sirina kye mmanyi baana bange. Naye nga taata oyo yalabanga jjajja. Ng'ennyumba weeri kasubi yaabwe. Mwe bamalira ensonga zaabwe. Kati buli omu alinnyera era agenze paida ku musawo. Amuddako agenze kamooca ku musawo. Omulala anoonya bweza ajje ku musawo. Ensi bwetyo bweri. Okitegeera? Bamaliriza buli omu asomba ebibye. Ono aleese birala n'oli birala. Ekika ne kisaanawo. Ne generation tulina yatutemerako ettaka. So eno time abeefudde abasomye ennyi bajjajjaffe bali tebaasoma tebalina kye baatulekera square mile z'amataka. Mbuulirayo ekika kimu nga mutudde ng'abazzukulu ne musonda eka 5 muzongere kuzira ez'ekijja. Ate bakutunda butunzi batolako butozi. Kale ffe jjajjaffe yaleka yiikeegi ffenna kwe tuziikibwa kwe tutunuulidde. Generation eyo tulina w'amagezi agatuula n'ogamba tusondeyo tuguleyo endala 5 kuba naffe tuzadde gw'olina bananze 5 oli 9 oli 10 bagenda ziikibwa era muyiikeemu. Kitegeeza twandiguze ffe kati ettaka. Na nero lero tuli planningira ditunda okuli amala bana tuziika mulimbo. Kyova olaba amanyi tunanyo bino tulina guno omuze bweweru nga baziika mulimbo. Kakati bono ogenda awensambi wabadde olimbo ya gavumenti nga baziika weeri agaga bagenda ziteekamu recreation centers. Ntegedde muganda wange limbo nga baziikawo osange nga basambirawo mupiira. Olwaleero ekitubizza abantu boolaba abo bandi mu birooto ate naloose nga nzira ku ssomero naloose baliku banaagamba batya. Gundi anaagamba atya. Nenze kakati we natuuka mukama wange ani agambye. Nga tonabuuza nti bawogedde ki. Ani weebuuza ani. Taata wa kulemesa abo baganda babakulemesa okubaako ky'otuukiriza bali bubi okusinga. Jesus oba Nabbi Muhammad tabakulemerako tewantegedde busiraamu. Yakubwa yavumwa nga bagana ebyayogera byaki bya kisiru. Kiseera naawe oyogere ku by'ekisiru. Ate omuntu okuloota abaafa oba olina aloota muzadde we ngazze akomyewo byayogera oba biki oba olina aloota omuntu kale nga oli okuloota abaafa baba bakomyewo okubuulira. Musobola okuba n'ensonga waliwo abantu nga bo kitabu okuva lye yafa ate yasigala atereza famire zaabwe. Ngera akuloosa nagamba lwaki omenyeka ne muganda wo. Mwesonyiwe ku kintu nekino mukikole bwe muti. Era abantu abo ogenda obbalaba ng'olumu famire zaabwe beefuula abannaddiini ennyo naye nga ziri wamu kubanga kitabu oba jjajjaabwe abalumba. Singa mubaako kye mukola ajja. Nagamba enju yange temugikwatako temugimenya. Gundi muli mu pulogulamu etunda siraba atunda ettaka lyange. Kati ze famire zolaba nga ziwoza ffe tukuumye ewaffe. Kumbe babalumba ekiro waliyo abafu abatawummula ne wabaawo abawummula nga babasibyeko omudagala tebasituka tebakomawo. Omuntu ng'aloosa ekirooto ekibi yandikivumudde atya? Kakati waliwo omuntu nga buli lwaloota sengaawe ekikyamu kimutuukako.
nga buli lwalota omuntu oyo bamugoba ku mulimu buli lwalota omuntu bwati ontegeera ekyakivunuka atya ebiseera ebisinga nsobola okukola eddagala nga buli lwogezaako okufuna obubaka obutuufu bukubuulire ate oloota nze muganda wo nga muganda wo si yakikola nze nakikola nga buli wotambula eddagala nitabulidde mu ggoola batabula ne bagenda ku bijja ebyo omuntu mu famire yammwe n'agenda ku kijja bambi n'akola ku kijja sa ssengaawo omudagala omubi nga buli wafuna obuzibu olwota ssengaawo oyo naye nga takulinaku buzibu wabula bakolera ku kijja kyo muki omudagala era wano famire zaawukanye nnyo n'agamba nenze buli lwendoota dayasi ontegeera naye ngaekyo baba bakyekweka mu buki abamu babikola direct nga brother wo yennyini yakulemesa era yakuloga nga ssenga wo yennyini yakulemesa obufumbo gyebiri naye mwegendereze nnyo nga tonnayawukana na famire wayinza okuba wakikola nga ssenga wo si yakikola omuntu akola atya okutegeera ebintu ebyo n'abivuunuka n'akivaamu kakati liba ddagala ebiseera ebisinga liba ddagala naye nga ggwe ofuna nnyo agaloota agabi ntera nnyo okubuulira abantu nti ettaka n'omunnyo ddagala nnyo ettaka eryo lyolaba soyiro erya bulijjo ddagala n'omunnyo cumbi ono afumba waliwo ate obalagirira omunnyo nti ate si sooti sooka okose gwe bayita omunnyo ogw'omunva ogwo si sooti muleke mumanyi naye simukulagiridde oyo ogwo gukwate olinye wansi ekigere kyo ekya kkono mu luzungu yali yono atalya mmere kale left yoolawo ettaka eryo ojja kwogala kkono ddyo nga babimanyi yoolawo ettaka eryo tabikamu omunnyo ogambye left yani mu Luganda kono ye kono yatalya mmere ye kono yono then ddyo gwe gulya emmere we bakyawulire nnyo ontegeera kati kyojja okukola kola ki yoolawo ettaka eryo tola ku munnyo mutono binaabire ennaku 7 ebintu ebyo kuba ettaka teri ataswadde funa ontegeera omunnyo gwa siringi bimeka wali kubuze genda kujja maayi 5 linnyawo toolawo tabikamu binaabe ennaku 7 kiyinza ozzikiramu bwe kiba kiganye tusobola okusala amagezi gonna ekiba kiganye mujja kubweza media ku Facebook oli Facebook siriiko ndi ku YouTube oli ku YouTube ne ku TikTok kati gwe kiba kiganye father ojja genda kubweza media fe wano tukuwako just hint katini nnyo ne tukugamba nti ebintu byensi we bitu bitambula yes abadde bweza media kalalu pozo obera obbi wange omuntu gomali mukozeeko naye biki bingi byendi gyoli kati twabijjamu ntufuuka Luganda kubanga omuntu wafuna obuzibu wamanyira banne oba wamanyira munne n'omugamba ndi wano na wano n'otusembera n'ojja waali ne musootinga problem eyo aba afuse muganda wo so kati ffe twafuuka ba Luganda mu njogera ennyangu kituufu ekyo so tubadde ku The Truth Media just go subscribe like follow tugamba ebisigadde osobola ogenda kubweza media gasa ku TikTok yagamba inako page emu yokka tekuli kifaananyi kye kuliko just ekigambo yanoolenga profile picture kuliko ekigambo bweza baguddewo nyingi mwabaguddewo mulimba talinaako kifaananyi alinako just ekigambo bweza then ku YouTube osobola ogenda n'omusangayo you comment abajja kuddamu enamba y'essimu okkirizibwa gigaba 0751 04 2759 075 04 27 59 yalina ku WhatsApp yeyo yokka so obogenda kumufuna bulungi nnyo bisigadde mubenga bikwatagana naddala abantu b'ebirooto
ekiroto kyotanyonyodde kyembanjalo ekyengumi ekyo kuba ekyokulwana okolebwako omudagala alota ng'olwana baba okolebwako omudagala muganda kati wowangula mu kirooto oba obawangudde kati ate bwe bakuwangula baba kutte era bajja kuwangula ate batya ngamba kuba time egenda kutuuka kati oba olina kukola kuba kusindika kwegema nga bukyali anti byebiri byegambye nti kati gwe amaanyi go gwe bawa ekirooto ekyo ng'olwana n'ompangula bakugamba kati genda weetereeze eggwanga singa lirwana eggwanga linne waalyo liddeyo ninoonya emizinga kati ate gwe obudde obutyo kati nabawangudde mu kirooto bugenda kukya bakuwangule kubanga gwoba weebase nga bo bakola bakukwata mbalabe tumutuuse wakalwana entalo nnya kati time egenda kutuuka bakugatte naye lwe banaakuwangula gwaloota nga bakusikako ensawo n'ogibasuuza lwe banaagitwala lwogenda okumanya gwaloota nga bakuggyako ssente n'oziremesa lwe banaavuba pa kyewanditaddemu 10 ezi ojja kiteekamu ojja gattako 0.2 ontegedde so kaakati tukeere ku makya baganda bange bw'ofuna ekyo ekirooto nti nnwana n'abantu keera ku makya ogane ne lwaki nnwana ne baani baako kyokola weegaadinge weeyongeremu obukuumi kuba bo basindika tebakowa oba ologebwa era otambulirwako naye abakutambulirako oba wangula kyova olaba tonnafuna buzibu lwe banaakuwangula wajjaita omwezi ogwo nga buli kimu kikutuulidde kiri kigende kino kigende ate kikwetaagisa miliyoni ndala okutereera. Amina. So genda kubweza media ojja kuba omusangako naye nga mbajjukiza ayagala emmotoka tugenda wasula motors Makindi buli kika kya motoka range ya sente zolina tugenda wasula motors ayagala okusuubula China tugenda wa Joseph bamita buy with Joseph China buli kimu abakiku asobola okigula bulungi nnyo buli kimu kyoyagala okujja China kiba kijja kutuukako va mu bafere genda sente jazireke China nga tozeyadde n'ekintu China wali abaana abagezi ojja tuukawo nga wakatuuka boti wakalinya omwana akufere oleme kudayade n'akano ate wesiga Joseph otuuka Joseph akupikinga ku kisaawe ne mugenda ne mukola ebiteekeddwa okukola buli kimu ne kiggwa for the talina mutima mubi akulaga obutali ngenda kuyozaayoza mukama wange Julie okukyalako kwa Friday no oyo nno mukama wange ye nanyini Jots Herbal Products akola ku ulcers akola ku bizimba mu lubuto n'abaana manyi ga kisajja bintu bingi ku kasoba ngo yagala kujanja bana kutegeera bamwita Jots Herbal era nkwagaliza okukyala nyiza obutabaye mu kukyala wadde invitation nagirabye naye utambulirawo naye nga lumu August tugenda ku Serena Love Jubilation that's Chosen Blood nga 16 tugenda ku Nyungu ya Mawe tugenda kubeera ku Kira bagiyita Nyash Festival yes tugenda okubeera then nga 22 tugenda kubeera ku Supremacy Nankulabe ne DJ Shiro bagiyita dance edition yes Shromatic experience we tugenda okubeera shows nyingi ya ku bayisiza mukolo anytime lukwakwayo but nga zende affiliated right now zezo esatu kwe tutambulira ata zewe kakasa ntizakubaayo ngale nawe oli wakubaayo wali wennyini yes okay tunadamu